Kale nkwanirizaako nnyo ku Mukutu Vike exclusive gye musinzidde okubeera nga mutulaba n'okutuwuliriza kye mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kaakati ndi ne Nalongo Kitone nampijja muk'omusajja olwaleero lunaku lwa Sande kubabuuzaako kunyumyamu bunyumya na kutubuulira ebyabaddewo Kololo, nsonga ya Cindy, nsonga ya Sheebah muddiire eveewo. Nalongo ati nze nkuleka mba nnyina gye ndaga mu byange kukola byange nkusibe ku mugugu nga bebi. Mbuuliza kuba tulaba baabo kwebali. Mbalamusizaako mwena abatulaba nze Nalongo Kitone nampijja omusajja atalina mutawaana akawere amasanyu nina amannya mangi. Olina amannya mangi era eggwe wanva nnungi spirits and wine ba Kitone byonna bigendera omwo. Nze nva nnungi moto nze Kitone spirits and wine. Jowera akooye enkuba ayagalayo akamotoka lubaluseewa. Ayagalayo akamotoka lubaluseewa onakamuwa manyi akamotoka si bigambo. Akere bukeezo omuntu bamuyamba okusinzira ku kyazze nakyo. Naye omuntu bw'okubira endulu mu nnyumba osobola obulwa kudduukirira singa oba endulu gy'okuba ng'ogamba bannange amasannyalaze gaagano gagenda naye ng'obyogerera Mukama ne bw'ofuluma n'ogamba omuntu bambi jangu onnyamba ompeeyo amasannyalaze gagenda ayaba ategedde kyokola ki kyoyagala kati akwate kyawulira kuba emmotoka tebaziga basinga agiina akwate ntereze kamera eteredde Nalongo mumulaba bulungi. Okay. Kakati Nalongo ebyabadde Kololo wabirabye? Nabirabye bulungi ku TV yange. Show bato yatambudde etya? Si show wabula bato yabadde etya? Si bato mutereze ekigambo ekyo. Twongere eddoboozi otubuulire lwaki si bato ng'abategesi bagiyise bato. Anti mu Uganda buli muntu alina eddembe eryogera ekintu ky'ayagala. Tekitegeeza nti bw'okyogera ne kiba. Ekisooka wabaddewo okugulira ennyo okubanga tulaba biva Kololo. Simanyi ani yakikola. Okuva ku TV kwe mwabadde? Kubanga ndaba byebimu ku bifo by'eggwanga eby'amaanyi ebisaana okubeeramu buli kintu ekikolebwa nga kyandirabise mangu. Netiwaka yabadde nfu nnyo. Ekirala abamu ku bapresenters be baleese ne batunakuwaza n'abaana baffe tuli waka tuli ku TV abantu beemukolera agagambo ate simanyi tolina mazzi ate gende Nalongo akuwa akadagala banna ku stage okwo. Oyo yabadde Zahara Toto ne DJ Nimrod nga beetwala byabwe. Bato yavudde kuba yasoose neva ku bayimbi nesooka ebigendako mu ba MC. Eyo yabadde bato entuufu eya Nimrod n'ono. Eya Nimrod ne Zahara Toto ye yabadde bato. Kwa yabadde mu fairness nga buli muntu agamba munne kyayagala omukola. Omulala ng'alangira munne ngoye za Christmas ezitangaala n'omulala ng'alangira munne t-shirt ya mutwalo. Ow'omutwalo n'agamba nti nze nina ya mutwalo naye gwe ayambadde za Christmas tosobola zina mpere nannyinize yazikwazisa ali backstage alingiza ku ngoye ze sikuba oyitamu nazo. Amazima gale. Nero wakatadde wala tuli ku gundi ku simu si kamera. Amazima gale nti abantu abo batyoboola nganye. Bonna. Bemazemu ekitiibwa. Omukyala yatyobodde omusajja. N'omusajja n'asandagula omukazi. Mpulira. Naye ngeri bonna gye bali ba MCs osanga mu nkola y'aba MC bo batobeeyisa. Tekigaana. Kiyinza okuba nga bbe ekibanyumira nga waliwo alengezeza ennyo mu ki? Munnaabwe. Tubakulisaayo naye omulundi omulala nsaba aba TV mu aba streaminga live. Bwe mulabanga embeera ng'ebintu ebiyita ku TV zammwe tebisaana kulabwa baana bali waka. Kuba si bantu bakulu bokka be balaba shares. Okay. Mubijjeeko tebisibyamu. UCC esobola okusuuwinga nno kwekyo. Actually kujjako license bo tebasuuwinga. Okusinga okubanga omuntu ali waka ateredde. Ne wafubuddwa ekigambo ekigamba nti gundi tolina mazzi. Ku TV. Ku TV era gwa buli muntu. Simanyi kyatuba ku TV zaffe wano Uganda naye ebintu ebimu mubitereeze kubanga obusobozi mubuyina. TV ezimu no zikola nga YouTube. TV ezimu zikolera ddala nga YouTube. YouTube ekola etya? Anti byonna sibimanyi. Anti like oli weyaba yajjanga we tuli wano live buli kye twogere essaawa zino kati eno kamera emu recording endala tuli live. Kati oli ayo kyonna kyakubyeyo tetukitemyemu oba owemudde eggamba alaba aliwulirirawo. MC tumuvuddeko tugenze ku bato eyaddala walabye Sheebah ye yasoose ku stage engeri gye yazzeewo.
kumanyisha yo oluvanyuma lw'okuggwa tuwulidde ebintu bingi naye nze ntwala okukkiriza nti Sheebah muwala alwanya okubaako waatuuka kyekituufu era muzaamu amaanyi nti yeeyongera okulwana kubanga omuntu yenna anaaba omuwanguzi aba yekkiririzaamu omuntu yenna anaalemererwa ensi teyekkiririzaamu okutendereza ebyabalala nga ye talina kye bamutenderezaako kujjako mukungiriza mu byalemeddwa buli kadde pulira kati nkulisayo omuwala oyo nti yayolesezza obugumu nti omwe mumanyi oba ayimbye bubi oba akola biki bwe mba musobodde omuwagira ebbanga eryo lyonna nga tagudde which means mwina kyemusinzirako okumukola ki okumwagalako kati kiki boogera ekyo kamera nfo kamera nti like a crowd luli twatandise light kweri kati light egenze gwawo bakigumire oba si kyo nja basomera enamba tusonde esimu za iPhone sente za iPhone nze mukulisaayo ku lwekyo mwebaza okuba omuwala akola ennyo ayekkiririzaamu naye omulundi omulala mukubiriza nti ne bw'obanga manzata wange yafayo n'ekigambo kyayogedde teyadda kukikyusa yaŋŋamba omuntu bw'abanga akuwa akakadde nga takuwa kitiibwa nga akakadde ako akakuweera mu kukutyoboola otwalanga omutwalo oguliko ekitiibwa n'oleka akakadde akaliko kutyoboola kati mukubiriza nti erinnya terikoleka naye ate erinnya okugwa kyangu nnyo era munsi ekintu ekisinga obuzibu ekumentaininga okubeera serebu nze nali sinali mpuira kiwulire naye kimenya nnyo kiyinza okugamba nti n'omuntu yali mukwano gwakufunako empalana n'omuntu azze olw'embeera tomumanya abalungi nabi bonna bakusemberera kati engeri gyasobodde okumentaininga ekyo musaba awenye erinnya ly'ekitiibwa ng'ekintu kyonna ekiyinza okuliviirako okumutoolako ne bwebanga bamuwadde ssente taddamu kyenyini so olinga nga ategeeza nti Victoria University eyategese nemuteeka ku stage emu ne Sheebah I mean ne Cindy be bamuwadde ssente ezamutyoboozezza yatyoboose anti Cindy si yategeka show naye yali muyite bamuyita buyisa ate nyina obukakafu bungi nga Cindy yali aganya okwetaba mu bateri lwaki nga anti waliwo ekintu nga tekisoboka okimanyi nti Eddie Kenzo muyimbi mulungi nkimanyi kati bw'okeera ku makya n'ogamba nti otegese muzeeyise batta ne Kenzo ku stage emu nti obangezeza kinene kinyonyola entya era noonya ab'okinnyonnyola fikifama ikono muyimbi mulungi ya kati bw'okeera ku makya n'oteeka Gravity ne fikifama ika wabaawo okunyigiriza ti Gravity ali high ku fiki nze example gye nkuwadde babagizi bajja kitegeeza wabaawo okukola ki okunyigiriza ate bonna bayimbi balungi mu budde bwabwe ebyabo babawagira mpulira kwa buli muntu okujja abaana bamuyambyeko okumuleeta oba bangi oba batono nze kyekigambo nkigambo Sheebah ng'omuntu atamwinaako mbeera yonna mbi nti ne bwobanga gw'otegese ne bwekibanga kiki olabanga ekintu ekigenda okuvaamu kitoola ku linnya lyo jjukira nnyo nnyo ebizibu by'oyiseemu okubeera Sheebah kalungi kuviira ddala mu kaliyoki osonyiwe ssente ezo ez'olunaku olumu ofe n'ekitiibwa so ssente ze zaaleetedde Sheebah obuzibu era n'atyoboka bata yagenza okugwa nga Sheebah atyoboose mpaayo ebintu nga 3-4 ebyamutyobodde mu bata eno omuntu yenna bwe lwabeera ng'alwana n'omuntu gw'amanyi nti tasobola kumukwata kigo alonda amayinja akasuke kuba omuntu naaba tasobola wayinza kumukwata olutalo ne bwe luggwa aba ayagala asigale nga waayo ebivumo Sheebah kye yakoze bamaze okuggala show ate n'akomawo ne bamusalako ne microphone kati ekisooka Cindy yanyigiriziddwa nnyo ku sheeyo nti ekisookera ddala okusinziira ku nteeka yonna yabadde backstage okuva ku backstage okujja ku byuma okugenda ku show nga bwe yadde etambudde ya Cindy byonna byabadde nga nze yabadde aliraanye omusajja yabadde akwata mu sawundi wa Cindy first phase anti ng'omuyaaya agira n'akwatamu ku mixer n'akwatamu n'ayonoona naye baamuwadde levo ab'amawulire ng'oyinza okugamba ab'amawulire tebali Newton nti bannabo bazze kuwagira Cindy okitegedde mu nsi weewalanga nnyo okukola ekintu ekikulaga nti oli musirwe ogambye omuntu omusobola ate nomugula anatta ebyuma ne mugula anatta netiwaaka omuntu gwe basobola baleke bato zibeere ng'eza Bebe Cool ne Bobby
Battle of the Champion bwe yali. Yes, omuntu bw'oba owulira nga tomusobola. Mwesonyiwe muleke kuba ekisooka mwajja kuyimba temwajja kuvuganya ani. Buli omu yajja nno kunogamu kikye. Era Abannayuganda abawagira munnange be bamu. Kyova laba gye byaggwedde ng'abadde bawagira Sheebah nga kati bali mu kuzina ate ennyimba zaani. Kati oluyimba olwasinze okumala eggwa mu kibya waliwo wano we yakubye oluyimba nagamba bw'obanga olowooza nsobola olaga nti osobola lwaki otintimya ate oli ako kensirisemu yasirise Cindy eddakiika 2 ku stage ng'enduulu walalala nalabye abawagizi bwe batambula nga benyigiza ababadde ku sayidi ya Sheebah nga basala badda sayidi ya Cindy. Sheebah sayidi ye ng'egenda ekala Zala Toto n'atandika okugumya omuyimbi ku stage najja n'amuwa kahaaga ne bawujjawujja ku Sheebah ng'akyategeera layini egi wabaddewo ambulance naye teyatutte Sheebah agoba atemye mateme. Ambulance yabadde etwala abantu basuffocatinze abaziira ogenda ne bakugujjawujja mu ambulance nodda nomalayo shoyo manyani awangudde muyimbiwo oba baliza weekulisaayo omusajja Cindy n'enkulisaayo mwami Prince nti weebale kuba musajja ayimirira kuba namulabye wano ewasemba nga mukazi wa gala show. Hey baby naka hey baby ako tetwaka planinga mu bato ate katandikidde ddala wali eri ku next media park. Hey baby ako sika planinga ate kyakakomezaawo ekyo kyala kino kisindi ne mu show ka hey baby ako Cindy oyo manyo tulibuukabuuka. Cindy azeta anyigirizibwa mu shendo okuva lwe yatandika. Kuba nti omuntu w'amaanyi kyalaze kirage buli muntu nti omuntu akusinga aba akola ki ne bwayimuka aba akukira ne bwatuula ng'oyimiridde. Mwana yanyimbira akayimba abadde aziza amazaalire wakawuliddeko mbadde sinnakawulira ne bw'osinga omuka n'omukira so lwero oluyimba lwerumu. Sheebah yabuuza ebibuuzo bingi ku lunaku luli ku pre-game okitegedde ku lwono olwa Zambaali ono nanti yeyo pre-game next medium park awo mwami Kasuuti yalaga sayidi nadda ku sayidi ya Sheebah ya kati Cindy mwebaza alina reasoning capacity y'abakazi abakulu ababuulirire si buli mukulu nti mugezi n'abasiru bakulu mpulira yali mukakkamu nnyo nekinneewuunyisa ng'ate abuuza ebibuuzo ate era yanyiiga. Oluganda lwange otegedde Cindy yali mukaka ono ng'abuuza ebibuuzo bingi ng'ate yanyiiga alaba muddemu ate era yayomba tebannamala kyase n'abuuza ekyokumeka ekyokubiri ono ne bamumma chance ebuuza ekibuuzo n'ekimu ne bamubuuza nga tebaagala abiddemu nga bw'alina bikola ki bw'alina biddamu tibamutokyalinga naye nga mwebaza yasobola okulaba nti bano abantu balina ekibabulako gina ataliyakitinga ng'ate nga bo be babuuza ate be baliyakitinga. Kati nga bbaawe yatunulira mukyala we n'alaba ng'ayinza okuluzinga focus. Manyi buli muntu aba n'ekimuwuliza obulungi kati alina okuba nga omwami wakimanyi nti mukyala wange muwuliza buki bukasambaawo n'andabako era awo yakambira ka hey baby wagenda owulira reasoning ekula kati yali ekyennyonnyola awo ye bbaawe n'amwekanga ng'alaba ajja tiyayita kisubi mu budde obwo tekyalimu oba okitegeera ke ka hey baby ak'okwekanga kati yalaba ekintu ekyenjawulo mu budde obwo ekimuzaamu amaanyi ku musaalaba ono amubuuza nnyo ono Kasuuti naye nnyo ayogera nnyo. Kasuuti yaani wano tamuganya kuddamu Zambaali Blasi omukasa mutyobodde omusajja munnabyabufuzi abadde abatwala mu balometa entertainment mutandise mutyoboola kamera network nena mmwe mumanyi okomplaininga kamera nga network zammwe enfu kale namba ngenda gibateera mu comment section tugule iPhone nga yo ya ku streaming ne mu bivulu bakomplaininga nnyo ne beerabira nti streamingira ku mataalo olumu ekiro tugenda gula iPhone munsabire emyezi 4 maaso bwe yalaba ku bbaawe ng'ate mmwe abantu abalala mwali mugamba nnyumba by the way Sheebah abamunyigira ku kintu ekyo njagala bamusonyiwe ffe abantu abakulidde nnyo mu nnaku abantu abaavu mu mitima ne bwengula engatto mba njagala nnyo Maria ategeere nti nze naguzeyo engatto ye amaalo okweraga kubanga ffe bwe tutyo kubanga osobola okukeera ku makya mu byafaayo nonoonyereza Cindy nga mugaggwa ng'alina ebyogagga ebisinga eby'omuntu omulala
kati kambeke ekyama kyenja tulira batiimu Sheebah Holics. Sheebah agamba ayina ennyumba mu bbanga lyonna Cindy talina kyalaga mu talent ye. First of all, Cindy tapangisa. Anti kati wulira kati kiwuli kijje ku nze gayazaawo olabawo. Cindy ayina amaka agatali ga bbaawe egayaza. Okitegedde? Abantu abasinga temukimanyi Cindy sente ze sizaakwe nga bw'okyogedde nti waliwo abantu abamu ng'ebyabwe si bya kamera si bya kwemulisa. Cindy alina amaka ge ekyo abasinga bannamawulire bakimanyi. Cindy oyo abadde mu bintu by'okubanga ayimba ebbanga ddene nga tayimbira bwereere sente. Naye lwakuba ate n'ekyabantu njagala bajjukire nti Cindy amaze obudde bungi nga ye manager wa Cindy. Cindy amaze obudde bungi nga ye manager wa Cindy. Omuntu okuteeka mu sente talenti n'abeerawo nga tagudde bangi be yajja nabo ba Bruce Lee bonna titunze simanyi balamu ne simanyi gye bali balamu baadde bagenda nakujja okumuyambako ku show ne bagamba akukaana okeemalira. Abo abawala baali bayimbi ebyaddala talent bajjaki kyandiru baani kuyimba kwedda kwa kuyimba tekwali kwa sente ku radio bakuba oluyimba. Nekyakye nategedde okimanyi nti omu ku backup singers oba backup artists ababakinze Sheebah kwabaddeko omukyala Lilian Mbabazi. Bakira owedda Sheebah ayimba najjako omuzindalo ku mumwa okumala eddakiika egi naye ng'ate tukyawulira eddoboozi lya Sheebah oluyimba lukyagenda. Kumbe Lilian Mbabazi nagenza ogenda backstage nga gyali ateredde ne microphone alina. Wamma ekintu kya federation olwa federation naye ate nyina kyengenda okulaga Cindy asigala wakabi kubanga boss tumanyi we bali sawa zino yagiriidinze kubanga wakabi kati no teyabadde Lilian nze no nanoonyereza ebintu bingi mu bata eno nzire era we nagenza okulaba backstage mu backup artist ba Sheebah nensanga nga waliyo guy gwe bayita Kawesi oba omumanyi oyo guy yomu aza participating mu mpaka za Coca-Cola era nga aziwangula vocalist wa maanyi kati nga kuliko Lilian okitegere ate nanyumizanga gwe oyo guy Kawesi kakati guy oyo yabadde mabega wa backstage ne Lilian Mbabazi kati njagala okomparing amaloboozi abiri comparing eddoboozi lyoyo guy Kawesi okomparing eddoboozi ya Lilian Mbabazi. Sheebah buli we yabadde awummulamu ng'owulirira ddala exactly eddoboozi lya Sheebah nga lisigala ate likola ki liyimba olw'amaloboozi g'abantu bameka Bugundi semi live zeno yabadde semi ndeni n'ekirala Sheebah nze kati kambeere open siringa nti munnamawuli tuli mu discussion twogera byabadde ku show ensonga endala Sheebah batukubye copyright wa music we mu Sheebah oluyimba lwe yayimbye ne Palaso batukubye copyright ku YouTube kitegeeza oluyimba balutaddemu buki oba mukategeera sibitegedde nange obigamba anti copyright bakoze kye bayita copyright claim banyini luyimba bebaani like auto tunes zino sites ezibawa sente enyimba ezo ze collectinga sente z'abayimbi ne zibawa so kati oluyimba bwe luyita mu live teryasobola kukuba ki copyright ne batukubye copyright ku luyimba lwa actually ziri ennyimba 3 ekitegeeza nti Cindy yabadde waliwo ennyimba ezimu ze baba bateereddengamu obuteezi tukkirize tugaane sokoleke ng'ennyimba ze ziyimba ab'ebivuga bagoberera mugoberezi kye bayita semi live okwabaddeko olwakuba essimu zonna ziri kukola copyright mbadde ngina nazibalaga oba nzibateremu nga screenshot mwabaddemu oluyimba lwa go down mwabaddemu oluyimba kiwaliwo olumu ku luyimba zibasinga okuzinirako olwokubiri lwe batukubye copyright then ziri ennyimba 3 naye nzijjukirako go down za Sheebah mu Cindy tewali copyright neegi yatukutte Cindy yabadde akuba live n'abantu be naye Maestro band eyakubidde cause band eyakubidde Sheebah yabadde ya Maestro ate babaka ebiyimba
nange nabirayo ku TV wano ng'omuntu asirika ate nga ne basigala nga bayimba. Ng'omuntu asirika kati ababadde basigala nga bayimba be bali ba backup artist babiri benkugambye Kawesi nani ne Lilian Mbabazi. Omanyize sikwata kamera bwe mba ngenze mu bivulo Joel abeera ku kamera kati nze ne ngenda ne nkola survey cause we tugamba nti battle tulina okunoonya ebiri behind the stage. Ba playing that gundi oli ateekayo ekigoma ababandi ne bakola ki ne bagoberera kati ekyo kye baakoze ku side ya Sheebah naye ku side ya Cindy tetunafuna claim name anti okwewala claim chano y'okufuna ebizibu olina kubijjayo kyovola waliwo live ze twabatereddeyo ne muwulira kati ng'ate boddayo olwali twabikirialinze twagenze ne tukola song replacement ne tujjawo ekiyimba ekyo kigo down kye babadde bayimba kye batukubiddeko copyright fe ne tuteekawo ka instrumental. Sometimes batera okulaba videos zaffe ku YouTube nga omuyimbi ayimba kirala ate nga nange ntaddewo kagoma kadongo ku kate muli luyimba kati olwo kitegeeza wabaddewo copyright okwewala YouTube channel yange ofuna ebizibu nenzijjawo that copyrighted song nenteekawo instrumental gye mmanyi teina buzibu kati bwe tutyo bwe Cindy ne Sheebah bwe baakoze. Sheebah yatukoze ekikyamu ekitagambika bakubye copyright kati enyimba 3 ekyo ba YouTubers bannange basobola okunjulira ate kasita nagenze mabega nendaba backstage nga waliyo Mbabazi waliyo nekawe abo bonna ba vocalist nga Sheebah asirike dakiika 2 embalasi nesigala ng'esimbudde. Omuntu yenna okukopa kuyamba muntu alina magezi gawandika bya kopi. Ya okukopa tekuyamba muntu musiru atamanyi wakujjuza kya kopi. Ndufuna bulungi kati abo bakusimanyi ba vocalist bonna ne mwandire sense ne mugimalayo tebasobola kufocus Sheebah mulalamu I mean Cindy mulalamu ne bandibweddeyo bonna era ensobi tesobola kubula muntu wagikolera kubanga si yabaali actinga mu budde obwo. Omwana akuba gundi dilemma okubalaga nti muyimbi si mugegenyi oluyimba yalutandise yeebase wakalabye naye omwana alumya anti ekyo kye bayita okulaga evoko. Cindy tali walabye bubi maama yabadde agizeewo obugizi abantu ye muzadde Cindy neweruba mweruli Cindy muzadde nene Sheebah yagenze n'akubamu Cindy layini ey'okubba abasajja then alyoka ayimbe ne Kalo Nantongo ng'olwanira ki Kalo ng'olwofa ki Sheebah. Bayimbi ki abazze okuyambako Sheebah ku stage bye yakola nabo kolabo? Cindy yabadde muntu wagu navyo ate ne wasigadde yeegattiddewo otegedde naye ate Sheebah yasombye kye bayita bato tekuba kuyamba bakitegedde eyo yabadde show Abannayuganda gyadde bazze okunyumirwa kubanga bato omuntu olina okuyimira nga Bebe Cool ne Bobi Wine n'ayimira nga yani ye Bobi Wine kati ono bayogedde ekigambo ekyabalemi okumaintaininga kitegedde ekirala Cindy oyo mulaba nze singa nze baali bambooziza nti Cindy oyagala abatolinge naani waligambye ani bagambye abatolinge ne jajjalagadde actually ekyo nakyo yakyogera mu pregame nti all the time azenga anominatingibwa n'abasajja bamulonda n'abasajja kikusaba oyo omusajja jajjalagadde akuba live music nkitegera ate lumba twabagako ku stage emu mu kapera kitegeeza bwe tuba twagala kuba Bannayuganda kintu kinyuma bato entuufu kwabo nejjalagadde si bwakati badda oyo abadde awo Abannayuganda bagenda bawa ekintu ekikola ki ekinyuma nga Cindy ayimbanga abasajja so bagenda kufuna jajjalagadde wali wonna afune Cindy wano wonna bato yandinyumye so bato entuufu ebadde erina kubeera wakati wa Lagadi na Cindy Sheebah agwe n'abaani and abantu Seguya kye yagamba Sheebah
nti after this battle agenda kugwa. Nagenzo laba bajjo agamba luli Sheebah abadde amugula ku show milioni 3 milioni 4 olwalera amuwa kinana Cindy gwawe nnya. Ngenzo zokukanda byeko live babadde ku Sereni oba eyo mu federation zaabwe batiro nganda wayadda ayogera n'agwa mama Esther mu kifuba n'akaaba. Sheebah omuntu asobola okukaaba ng'alowoozaamu gy'avudde ng'atuba ne music oba ne talent kuba nzikiriza nti Sheebah apika nnyo atassaamu nnyo okutegeera era abantu bonna balaba Sheebah lwa nsonga nti abatayiza left right and center okutegeera kati nze omuwala atobe nnyo bw'atyo sandi mwagidde kugenda mu bbata emutolako ekyo kyatobedde ebbanga bwe lityo singa nabadde nga nze nnyumya naye ffenna sente tuzaagala naye sente esobola okusaanyaawo ekintu ekikumenya gikole ki gyesonyiwe. Twogere kube lwaki ebivuga badde babikwatamu ani yabadde asasula ono kozi nze we nabadde ntadde laptop wabadde ku control wennyini then abakamera babadde waggulu ne maaso naye ng'akwatamu sound ali ani yabadde amusasula. Nalongo ani yabadde asasula akwata mu byuma bya Cindy ng'ayimba kyokka ng'ate ebya Sheebah bw'aba ayimba bibadde bisigalako. Anti aba university basupporting omuntu ow'amaanyi ng'aliwo yekka. Kati bagenze okitegeera nti bwabaawo gwe bamugeraageranyaako tekiggwa. Badde balina okulaba nga bayiiya okulaba nga network bagitta. Akwata mu byuma abitte Cindy ayimbe bubi obulago obufalemerwa adduka akole ki aveewo naye n'abakazi bakabasajja nga situtya ddenja mwalemeddewo nammwe ne musala magezi butya bwe mukibeeramu. Ekirala ababadde ku Sanyuka TV nalabye bakomplaininga mbu babadde tebalaga gundi Cindy mbu babadde balaga Sheebah bwe gwabadde baba tebamulaga olw'ensonga nti oli Sheebah yasasula TV n'abakozi baayo. Oluganda lutegedde ndufuna badde bagala kulaga ndowooza nti show ya Sheebah ng'omuntu wabadde ku TV eyo bulungi nnyo. Sheebah yabadde talabikako Sheebah abadde asinga olulaga ennyo ate Cindy tunamulayo katini nnyo nga performance ze teziggwako. Ekisinga okuba ekikulu babackup artist baleese bakyemabega babalese lwa nsonga nti ekintu ekibi bw'okiteekako ekirungi kisobola okufuuka ekirungi mu ndowooza yo nekyabayambye okutegeera nti ebintu ebirungi bwe bisukka nga waliwo n'ekibi kimu era bisobola okufuuka ebibi. Ekirungi bwabaddewo ebirungi bibiri n'ekibi kimu kati byonna byawuzika bifuuse kibi kuba amaloboozi gatomeriganya ennyo. Nze we nagenze ababaka nga baddamu omuyimbi ayimba we nagenze backstage omanyi kye nasanzeeyo nasanzeeyo Lilian Mbabazi si yali wa Bruce kwabo nensangayo Kawesi ne bwonfunyafunya baby oyo gaya abuzenga nominatingibwa mu mpaka za Coca-Cola ez'enjawulo era ng'awangula kati be babadde mabega wa Sheebah nga be bakinga abantu abo basobola okusupportinga Sheebah lwa nsonga bali mu federation ate Cindy yamukulembeze wa Wuma kali muki mu federation era kyobamanya nti eyo show yabadde ya federation ne Cindy kati bad chance Cindy alyoka asabula federation y'omuziki n'embwa ne yeesigama ennyama ng'akikola kagenderere si kagenderere ng'akola omulimu gw'amanyi oba kulumya no wano waliwo akagenderere n'okulumya yabadde akola omulimu gw'amanyi kyova olaba nti muye temwafunyeyo copyright n'emu nti badde bamupuleyingira ennyimba yabadde ayimba twafunye copyright 3 oluyimba lwa Go Down Low n'endala awo 2 eza Sheebah ku YouTube ba YouTube bamusobola okunjulira kitegeeza nti babadde bayimba Sheebah yabadde akuba semi live oba sekyo nga yataddemu CD oba flash mu byuma by'aba DJ eno bagundi bano ba maestro band ne batandika okugoberera kati ofunye enjawulo wakati w'omuyimbi n'omuwerekezi so kati ani yawerekedde omuyimbi yenye oli yadde katenerize olw'ensonga yazze tetukubye ggwanga omuyimbi we yazze ne bakuba olw'eggwanga naye yatulimbyemu ojja otya basudde koyini gw'otandika okimanyi buli shi etandika n'oluyimba lw'eggwanga gwe nojja n'otandika tulaga dansa badansa Cindy n'agamba nedda ka back fireworks Cindy
kale katugambe yabadde Yolo Festival. Omwana Cindy. Yolo Festival yabadde ya Cindy teyabadde ya Sheebah. Cindy wayoleseza bakaba basajja batatya denja. Mama byonna wabikoze. Naye. Byonna wabikoze dakati. Okimanyi nti show yabadde ng'eya Cindy se ya Sheebah. Okuzaala abaana bose kulinaako buzibu mukwano. Wayoleseza nti okuzaala kujja ku kintu ky'obadde omanyi kukola. Mpulira. Abantu abasinga balowooza mbu bwenzaala nja kuva ku market palapase. Yabalaze nti omuntu osobola okuzaala n'osigala ng'oli wakabi singa azironga z'okola ebyakabi. Ebyakabi, ya. N'abalaga nti okubeera muko omusajja tekikujjako bantu kuwagira kuba yabadde asinga abawagizi abangi. Abayitirivu kuva ku mulyango ng'ayingira. Ekyasinza okwewuunyisa n'abaali bawagira omunafu. Manya omuntu osobola okuba ng'oli w'amaanyi ng'oliwo wekka. Nga bagamba mukundi oyo mukazi mulungi nga bakazi bane tebaliiwo. Ya. Okitegeera. Mugamba Nalongo yakula bulungi nga siina benninaanye. Ogenda okulaba bw'embeera mu bangi nga tekiggwa. Kati n'abawagira omunafu bagenza obuwunzika nga baagala oli abayimbiremu ayokya. Anti kati ayokya we bamuyimbidde Vice Chancellor owa Victoria University. Sheebah bw'abeera ku stage agamba shegwe bajimale. Si MC naye agamba bakole ki? Bajimale. Sheebah Cindy ow'ennyimba entono yasigadde ku mulamwa kwali. Ow'ennyimba 1,000 era Cindy yakabajjukizizza. Ow'ennyimba 1,000 ab'ennyimba ennyingi nga muweddeko mangu. Nze ow'ennyimba entono mbongere lulibwa munzijukize lwe sinnabawa. Abawagizi ayokya n'amukubamu eddakiika mmeka. Actually yabadde atandika ayokya. Cindy n'akwata Sheebah n'akwata microphone n'agamba sheekoze eki? Ng'agimala atya ng'abayimbi tukyayimba. Shwe wedde ng'abayimbi bakyayimba. Cindy okulaga maturity. Maturity ye kyeyakoze n'ava ku stage. Vice Chancellor naweereza security ekuume Cindy ababusuuti bwe mwalabye akomewo amuyimbira ayokya kyokka Vice Chancellor y'omu ku bategesi oya yakubye muno omupiira nga mu buli amu yabadde muwulize ne bamuvuma sigosobola okuyimba obulungi ne kagamba ennyongo emaze neevaayo oshegede kalo nantongo ng'olwofa ki Sheebah we bayimbidde Sirwana then n'amala kalo n'akubamu akapera bwe yakubyemu akapera Cindy n'awaana akapera kaani kakalo ng'amugamba owulire voko Cindy Sheebah yawaana ono gundi we ani karo bwe bakola korabo owulire voko abantu abalina amaloboozi gye bali naye tebeewaana otegedde bakyengunyula okuba n'eddoboozi naye nga olina wakabi bayitirivu naddala buno obwana obukola zikava z'abayimbi like abaana bayimba bulungi naye nga si wakabi waliwo omwana Isutimbabazi oba omumanyi alina eddoboozi era singa abalina amaloboozi be bayitawo ng'ensi teyamwaniriza naye ono alina eddoboozi ate wakabi alina eddoboozi ate n'ekirala wakabi ebintu biri byanjawulo ye king herself yatulaze nti saba omusajja aba musajja n'omukazi aba mukazi Nalongo mweno case Cindy yabadde omuntu omutuufu okubatolinga ne Sheebah lwaki era ani gwayinza okubatolinga naye sinze ebintu bino mbadde mbiwulirako kiraga nti waliwo abantu abaali balina okutegekebwa ku sheeyo ne batajja yali Rema bw'atajja ne banoonya ekiyinza okuleeta ebbugumu bali balime kugamba nti baalimba jukira bano baaliko nga baagala omuwala ono nga yegeraageranya ku Cindy ng'akyali wa Jeff ne Keti yali ayagala kukugira gundi eyo naye ne bagimuleme Jeff n'agaana na businessman n'alaba nga sente ze zigenda kufa aba ayokya n'agaana ogiyingira kati ono bwe yavaayo eri nga talina na mwami bambi nga n'abamuliraanye era beebo mikwano gye gyakkiriza nayo bo ne balaba nga bakiyitako ne bamuwa sente ezitayimbi oba oli awo naye nza okutwala sente nga ntyoboosebwe ntyo beera n'akasente akatonotono nga nyina ekitiibwa kireeta ebintu bingi muntu waba omulamu so kati gwe ogamba sente zatyobodde Sheebah yatyoboose kubanga kyekituufu kyamufudde ng'omuntu atayimbangako nekimufuula ng'omuntu atalina kyali nekimufuula ng'omuntu atali wakabi ng'ate omuwala oyo wakabi atobye nnyo okubeera kyali olwadde okuzimba kyaliko olwaleero omugeraageranya ku Cindy ku same stage
Owoluganda olutegedde. Tuba comparingire no mbigambo naye tetubakkiriza kwerirana kuba omu wakuswala. Kitufu yayimbye ennyimba nyingi ng'ennyimba oluyimba lwa ddakiika 3. Kale ate ono olw'okuba akola live band akola oluyimba lumu n'alusaamu ebisoko netwala eddakiika mmeka? 5. Twawunzise ab'ennyingi nga zibaweddeko mangu ow'entono akyaziina. Ani asobola Cindy mu bakazi? Nga mukazi. Olwaleero omutuufu bato gweyina okujjaamu. Ekyo ekigambo okusobola kinene. Wabula gamba okufaafaagana. Okuyimba naye abawagizi ne banyumirwa. Ani? Kubanga okuwangula kiyinza okuba ekizibu. Naye ani ne tunyumirwa? Mama Kabina. Omukazi ayimba. Ate bandi agitegeera naye mwakulidde. Oyo omukazi ayinza okuyimba n'akukunkumukira ennyuma eyo. Bw'ayimba bw'akunkumuka n'ogaa tuli ku ki? Omukazi ayimba nnyo. So kati bwe badde balina okumuwa. Kyesobola okugamba. Kati ate mu liigi awo eddako. Kati Mary Butter nga ononya si enyuma bw'osanga Mary Butter ne Winnie Nwagi. Naye kyesobola okunyuma. Mary Butter ne Winnie Nwagi. Nkulaga level ku buli omu kwakola ki? Kwajja. Cindy ajja Sheebah ajja mu level yaani? Kuba naye waali era yabaddewo. Omuteeka ne Nwagi era abantu basobola okunyumirwa naye era. Kale ate Sheebah okuwangula olina muteeka ne Spice. Namukwaya ajala. Omusindise wa Looja. Eyo bwana muteeka ne Spice. Ne Looja mugezi. Looja mugezi ako kabata atiraba kayinza obutabakolera. Nkyeki kyogambye okwata akasente akangi n'otyoboka. Ne wano Looja ayinza okwata akasente n'atyoboka. Okugiyamba okubeera ne hype. Cindy yagiyambye okuba ne hype. Kiriza kuyimba nani? Na Sheebah. Banga yomuzadde yali amulumirirwa nga laba n'agenda okuva mu show. Waliwo alina kyaluuzinze nga takitaddemu nnyo. Seguya yagamba mu press conference yasooka nti Cindy singa Sheebah kaze mu bato weena gwera nga Sheebah agudde. Sheebah yagudde. Teyagudde. Naye. Jasi amawulire agamufulumiddeko okusa ku linnya ly'alina si malungi. Gamukkakkanyaamukko. Okay. Ne teyagudde. Naye nga okugwa akyayimiridde. Akyayimiridde. Jasi amawulire gamukkakkanyaamukko naye engeri gy'ali muwala mupisi wa nnyimba nnyingi. Era agenda tupika awo ennyimba awo left right kakananga kintu kivuddeko. Ekirala. Kyabadde kigendererwa ky'okwagala okulemezaamu mu byuma ebyo. Ekyo nsonga y'ebyuma ebyo yannumye kuba nabadde kumpi ne gaayi oyo eyabadde akwatamu. Cindy buli lwayimba nga sawundi afa. Kyebalowooza bo balowooza nti banaamutta eddoboozi nga babijjako bigenda kumutamatambula akole ki? Aveewo. Bagamba atidde. Ayombe n'okuyomba. Olw'okuba nti mukazi muteeketeeke bulungi era abazadde mukuze abaana kyensobola obbagamba. Okwogera ennyo si kusinga. Olw'okuba muteeketeeke bulungi buli bugubi bonna bwe bakoze yabugumiikiriza. Bwe yategedde sawundi nti mufuma nki yakoze. Nga buli wajja mu maaso awulira microphone ye tekwatagana na mizindaalo. Abantu bawulira birala naye awulira birala. N'agamba abantu wano muwadde mundaba bulungi. Naye kati ku lw'obulungi bwa mwenna kye muwulira sawundi. Nsaba mbeere gye mutagenda kundabira bulungi naye musobole okuwulira bulungi. Nadde emabega. Nga tayogedde kigambo kimu nti sawundi mufu. Teyakyogedde. Naye nadde emabega. Bwe yawulidde nga monitors funa. N'asabula endongo. Ensi yonna yadde ekirabo ekyo. Kati ate twebuuza. Ekitundu ekisooka ekya Cindy. Ekya Sheebah. Sawundi yabadde mulungi. Microphone bajambusizza waggulu nnungi n'ennyimba 5 nga zaabadde si nnungi. Ku Sheebah. Kyeki kye nakugambye nti omukazi asobola okuba omulungi nga waali aliwo atya. Omu. Sheebah obwato bwe yayimbye era Sheebah bw'ayimba. Saagala mugeraageranye Sheebah nti yayimbye bubi. Oyo ye Sheebah era bw'atyo bw'akola ki? Bw'ayimba. Era yo Sheebah gamuwagidde ebbanga ng'ayimba bw'atyo. Saagala mumusibeko ky'atali. Era Sheebah muyimbi mweri eddoboozi lye era singa ayita singa talina bamuwagira. Singa si waakabi. Wabula mwamugeraageranyiza ku kintu ekitasoboka kunnyonnyolekeka. Mwe mwagadde omufuula nti yayimbye buki? Bubi. Naye bwe yayimba era Sheebah bw'atyo bw'ayimba. Baproducer bagamba olaba mmwe abaawulidde ku stage mwawulidde nti omuntu afulatinga kati musaasire ffe gye bajja okuba
abadde bajja sobola basasira lwanso mu studio natayimba nkuba mugatiragatira oluyimba anti Pademan kye yagambye nti eno mu studio ne bojja nga tomanyi kuyimba tukugattira oluyimba eddoboozi ne tuli kuteera mu auto tune computer ne zitereza eddoboozi ne tukuwa waliwo omuyimbi gwe mmanyi olaba ng'omuntu afulatingira ku CD gye yayimba ku CD Sheebah yafulatingidde ku CD mbuuza nange bubuuza Sheebah ya kubya walabye ne biwawulidde Sheebah yafulatinze teyafulatinze bwatyo bwayimba era oyo ye Sheebah so bulijjo mu fulatinzi kuba byaddemu fulatinga kungi anti bw'ogamba nti yabadde ayimba bw'atyo enyigira abantu abagamba nti Sheebah yayimbye bubi kale yafulatinze Sheebah tayimba nkonga namubiru tayimba nkonga Juliana yate mwamuwagira nti nno yasoka n'abanyolera eddoboozi nga Juliana bw'alikola ki kitegeeza gwe mwawagira bwatyo bwakola ki tekimuggyako kuba nti yeerwanyeeko wakabi oba oluganda lwange olutegedde naye ekibi kumugeza kwani ku Cindy lwaki Cindy bato agireeta mu bbaawe n'atuza mu ya Hey Baby fe twalowooza ka Hey Baby kakomye mu pre-game anti oli musajja we waddembe omuyitira kyogamba eyo shesinga bbaawe alimba timu Cindycate mwalimbye timu Cindycate balimbye omusajja mwagambye okuzaala kyangu nnyo omanyika ye bwali atama nebo yawe yayogera bubi awo nange wisdom akufukumuka ebigambo simanyi n'abasiru bazaala era nange ne sikyewunya kuba naye bamuzaala situmanya ani yamukola ki mugezi musiru situmanya ani yamuzaala kati ansa yalina ogikola ki ate kaye avuma nnyo abantu nga bamwagala nga mikwano gye naabavuma nze kaye mwagadde ebbanga naye oli baali bayomba ne Junior nga simanyi na kye bafa n'agamba Simon eyo ojja bibuuza bali bannaalongo era n'omuwala omulala gwe yangattakaawo nga sibadde mu mboozi yaabwe siyomba n'abantu kaye bw'olya otama wayogera ekigambo ekikakkanya abazadde nga naye wazaalibwa mukazi okitegeera si buli musiru nti n'abasiru bazaala kwegamba wakiraga nti kiri kiipu nnyo neweerabira nti waliyo abagumba ako nako kayisizaawo mwana kaye tandika okwewuliriza ng'oyogera kubanga nze simanyi kuvuma abakwano bange nja kukusanga nkuba oluyi walekawo ekirala sho bwe yabadde eggalwawo Sheebah lwaki ye yasoose ogiggalawo ng'ate Cindy yayimba Sheebah yagaddewo sho yagambye tukome wano stage zabadde emu nejasinga n'abategesi mwatuse anti akukwe kututta yo si stage ya bato kituufu yabadde yolo festival ekirala Sheebah yabadde ye ennyimba zaze okuyimbira abantu ng'eze ziweddeyo nti sheggalwegaddwawo ku sayidi yange era ababadde balinda abalaba nti ono tannaba kuggalawo ku sayidi ye ng'omuwanguzi wa show ne bamugamba nti mugende mu mukuumi ne bamumbira n'obukuumi obuki obulala asobole okumala ayokya najja n'amukuba ku stage kyokka ate nugumbi obusungu nno obwettumbiisi bubi anti nugu enkugambira nti mbi Cindy ajja ayimba ayokya ate Sheebah naye akomawo ku stage ng'ate already amaze okugamba abawagizi bamaze ng'agamba akyayimba asakanya aba atandika okwogera naye ne bamuggyako omuzindaalo n'ayogeza mumwa ebyo byayogedde sitwabiwulidde kati kankubuulire omuntu osobola okuwagira omuntu omunafu n'omuyambangako okugenda ng'akuba abantu gye mulaga n'olukesa n'olaba ng'asusse okutyokoza entalo n'ogamba neero kamuleke bamusabule kati owa microphone kye yamukoze kati babadde ku sayidi ye ne bakola gasiya yonna baatusa ne balaba nga abantu banyumiddwa sho nga tekiyamba okutendeza university nti shola tukoze eki yatunyumidde nga balina okuleka omukazi ayimbe bajjewo ono omunafu bedage bawagira kyovola aba university bawadde Cindy obukuumi addeyo amalirize ennyimba okitegedde kubanga abantu babadde bamaze okunyumirwa vibe yonna nga byavuddemu bino mubusimanyi tuli bagundi fe tuli bagundi ng'abantu bonna bamaze okitegeera nti ono omukazi teyazze kuyimba yazze kusakata ndongo akuba oluyimba olwa gundi ono lwe bayimba ne Mr. G Bobby Wine atula mu verse ezo zonna omuntu ogwo kati weyakubiddeawo ne bazaala toto n'awa gundi ekifuba n'awa Sheebah ekifuba ne bawujja Sheebah nga ndaba
Kibaza kutamu. Ne bawujja Sheebah. Anga yebambi bano bayimba naye collabo bangu bakufunira baba. Naye omukazi bayimba nabo collabo president Kyabakoze yabadde Canada. Ye atabe ne bwaba waali. Alinye ku stage. Oluyimba olulala olwa bw'obanga olowooza nsobola olaga nti nsobola lwaki ontintimya ate. Omuntu bwe yayingiridde ambulance. Nagenza olaba nga batulaga ambulance ng'esimbula. Abasanyuka TV babalaza ambulance. Abaana ba social media. Ambulance badde bazitereddewo bantu basuffocating nze bafunye obuzibu. Kigambo kye bayogedde nti wuuyo agenze bannaye mumusabire. Anti Cindy we yakubye lwaki otintima ate. Eddakiika ng'asirise. Ekyasinza okubeera nga kikinsanyusa walala bwe yasuse ku sayidi ya Cindy ababadde ewa Sheebah ne batandika tugenda laba baagala kuyita mu kamera. Kyekyo nakugambye ti omuntu osobola okuba nga otaba n'omujjo n'akuba n'abonyaabonya n'ogamba naye leero kaba musabule. Era neiba wange nabadde ntuuka ewaka nga naye atuuka nze nagenze ndi wa Sheebah naye wallahi nsaze eddiro nga Cindy akubye nasese. Anti kali akakazi kalina wakera bakakkirira bwekati. Anti yakubye oluyimba olwo nga yeebasa ali kyabugazi bw'ati. N'atandika nga yeebasa ali kyabugazi bw'ati. Okumanya oli omukazi ayolesa vocals abavubuka ne bamusitula mu bbanga n'asigala ng'akyayemba. Amenedile na tutaliyo datu ng'owulirira ddala omuyaaya aggumiza eddoboozi. Bawoza mukadde. Nze omukadde w'abaana abasatu anyirira nga Cindy. Buli azaala wandyegombye obukadde bw'obutambula empola ng'obwa Cindy. Naye mwana yatulaze maturity. Kubanga waliwo omuntu ng'ojja kgenda omwetegereza nga yenna ayiise. Nga tazaala nkukana na katya. Lwaki lita dansolo aba asitula Cindy? Nga I mean Sheebah. Maybe. What kind of mukwano batulekedde ebibuuzo oli Cindy avaawo na bbaawe. Lwaki lita dansolo avaawo ne Sheebah ate Sheebah n'asanyuka nnyo. Etteeka lyaddayo mu kkooti. Eryaki? Nze ndi ttiimu Cindy muko omusajja maama w'abaki. Twebuuza lita dansolo lwaki asitula Sheebah n'amuteeka wano. Omuyimbi Blandi? Nina okuwagira Nakawere munnange. Kisusse. Wamma Nakawere munnange. Kulikayo. Nakawere ye yavudde. Naye olaba yabakubye bw'atyo endongo. Weeyongedde okwolesa nti wa Nakawere si buteesobola. Yabakubye endongo ng'ali bw'atyo Nakawere. Kati singa abadde amaze omwaka nga gumu kitundu oba emyaka ng'esatu nga yazaala. Kolo yandigudde. Andi kalina bwe kabogola. Naga ndi embwete. Anyway, kakati nga tuwumba Nalongo. Biki nsobi ki ezaakoleddwa mu sheno? Ensobi ezaasinze okukolebwa be bannamawulire okeera ku makya ne balaga sayidi nti omuntu bw'alya ssente ava ku mulimu gwe. Otyo waliwo nno munamawulire gwe twali tuwa ekitiibwa. Ani? Naye yawunzisa ebbateni emutiyobodde ng'emulaze nga kadingo. Beera open and clear. Nze muŋŋambe mwatula erinnya. Nze ndeka njogere byange. Nanti nze nja kuyambako nze siti. Okumaliriza kwange. Maliriza nga mmaliriza. Ekirala. Omuntu yenna bw'olabanga nga Nalongo bw'omwepikira ng'osobola kimu kyakumuvuma tona kyosobola. Nalongo sooka olindeko tudde ku yanamawulire. Nalidde ku ssente. Nze simanyi. Ani tubeera mu lambulukufu. Wamma nze ngamba mu abatulaba otagenda bitegeera mwana muto. Nayiseeko dda. Naye bw'olabanga ng'omuntu gw'osobola nga kyosobola omukolako kyakumwogerako bigambo. Toyingira naye mutalo lulala lwonna. Otyo. Kuba ojja kufuna endwadde z'obadde toyina. Ennaku ziraba tutwala emitima, tutwala pressures, tutwala ebintu bingi. Lwa bintu bituwako mu bulamu nga tubyetegekedde. So naawe ojja kgenda ogwe mu kintu kyotakoze eki? Kyoteetegekedde. Kubanga omuntu osobola omuyiikiriza nga olaba bayiikiriza omukazi oyo. Cindy bamuyikiriza. Kabonero ka busiru kino nkibagamba. Okusirika si kabonero kaki? Ka busiru. Omuntu asobola okuba ne ssente nnyingi n'omanyira abantu n'okola buli kintu n'osanga abantu nga balina bye bakola n'obyonoona mbu gwe oli wa mutawaana nnyo togambwako. Omuntu oyo bw'olabanga akusiriikirira tolowooza nti musiru. Ayinza okukola ekisinga gwe ky'obadde okola ki? Ky'obadde okola. Naye with time nga n'okupapa takoze eki? Tapapye. So nkulisaayo ababadde mu sheeyo mwenna nti mwebale kuwagira bannayuganda nga brand zonna. Nenkulisaayo mwana muwala Sheebah nti webale kuba mukazi mugumu kweŋŋanga mpologoma n'ogamba nti nze Cindy ye kabadde kagabi nyenda kumweŋŋanga of course naye
nze nkukulisaayo naye nkuwa amagezi gamu nti toddangamu okuyingira mu kintu nga kigenda kutoola ku brand gy'otobedde ebbanga kuba nakulaba nga oyogera waabwe wamwabonaabona ewamu of course ndi munaku nange naye nkuze enkola nenfunamu olukumi nenteeka muki musawo nobeera mukazi mukozi nogenda mu karaoke nobeera mu hand management nga bakusalirawo nga mwana muto bingi bye waluzinga okusobola okubeera Sheebah wadde leka sente nnyingi ezizza olumu zireme kukozesa nsobi osobola okufuna ekintu ekyamaanyi ng'olina brand n'erinnya lyo n'ekitiibwa naye omuntu kati ebigambo ebikwogerako essaawa zino tebinyuma kuwulira so nga luli obaddengawo nga gwe Sheebah owakabi so nze kyenkusaba kyekyo odamu kuyingira mu kintu kikutoolako yadde akantu akatini bwe kati ne bwe kibanga kikusasuza ssente beera gwe biyu osobole okwekumira gwe weyagala okwekumira kubanga wali ojja tewajja kuvuganya muntu yenna tolina wajja kulaga maanyi tolina wajja kujjawo gwobeerewo abawagizi abaze bawagira abayimbi beebamu abafa beetwalako buki bwetoozi leka bakuwagire ku lwekyo kyoli so si lwakuba olina gwolaga nti omusinga amaanyi ekirala neebaza omwami wa Cindy webale kubeera mwami abeerawo mukyala we ekirala neebaza mwami mukyala Cindy okubeera ne reasoning capacity ennungi nasanyuse nnyo kubaamu black woman weyolesezza nnyo abakyala abaddugavu bwe tusaana okubeera awo weyolesezza nnyo bakabasajja be balina okweyisa weesudiye pana bigambo tokyamuka toliyakitinga nga wateetaagisiza watambulidde ku script y'omukazi alina amagezi amazale bwalina okutambula kyankwebaza okuba nga wayiga okuyimba ate n'obeera wakabi mu kwo n'okukola emirimu emirala omukazi n'oyo wakabi bagamba talina nnyumba oyo kola abadde mu bukulembeze bwawo obwali bufunyeko ne ebyo weebiri naye bagamba talina nnyumba kyokka ffe abamu tumanyi nti omukyalo yeggayaza alina amaka ebyo biboozi ojja kwewuunya nga Cindy ennyumba gy'aloota okusulamu nga tewali nga si eno kiwuyu kimu gye mutambuliza ku naye ate bagamba nti ne Sheebah waali talina kyapa kyawo nze ebyo sibimanyi abamu bwe bagamba sibimanyi kubanga saze wano ku discussing about properties nange sinnabyogerako ku talents ekirala wati wali asula wa birungi ki ebyabadde ku show abalala gye bayise battle ebirungi ebyabadde ku show nabyo tubyogere omutegesi yafunye sente empitirivu Uganda baagala nnyo beef omuyindi yafunye era bo bagenze ne balaba okusinziira ku kigambo kyabadde kyogerwa ekyekintu kyenda bwe kyabadde ku show kuba ebyuma byabadde bifuga siyamusa balagako bamwe batebabalaga kati bingi ebyandibadde ebirungi nga byaganya okubeera ebirungi olw'abantu ababadde babikolako n'amataka ge babadde bakola ki babadde balina sina kirungi kya kyennalabyeyo ojjako nalabyeyo omukyala Cindy ng'ayimba okunkumuka ng'akubye eraga eyasinsimudde emizimu mu ttaka kyennalabyeyo byebyo byokka omukazi ow'obuvunanyizibwa nga gwe byewasobodde okulaba tewasobodde nakulaba Sheebah nti yayimbye ennyimba audience n'eseka omukazi omukulu ow'ekitiibwa nga gwe tewalabye nakulaba abawagizi ba Sheebah nti basaze ne badde ewa Cindy ekyo si kirungi era omukazi omukulu nga gwe tewasobodde kulaba nti Sheebah yaleese backup artist abakabi neera sawundi n'afa Holics ne budda ne ku internet challenge okuva ngaleso ya eriwo nganje nakuliko ya Cindy ya hey baby na yeriko mpaka nakati esingako yani bosanga ya Sibezi Sheebah ngenda kuzengeno gitandika nga lita dansolo amusitula osangeza Cindy 10 ana saba tegedde namwe ne muyiganga okuwagira omuntu muyiga okumuwagira mufe naye mwende mupostinze senga kati internet yonna mukijjuza naye waliwo omwana we yakubidde oluyimba nendaba nga abawagizi ba Sheebah bambi bakaba bakutte kutama naye nga nze mbajjukiza nti Sheebah wakabi temulabira mu kiti kyakumusaanyaawo bajjo yagambye nti Sheebah luli abadde amugula miliyoni nga 4 leero amugula mitwalo 8 mumwesonyiwe temumukuba nnyo wamma kituufu yagudde teyagudde yasseemu kale yasseemuko mu bufunze brand ya Sheebah yasse ati oyubeera Nalongo lwaki weekuluntanya mu bigambo byo nze wamma Cindy I love you so much what about Sheebah I love you kuba naye mukazi lwaki muyinako obuzibu naye tomuyinaako obuzibu temuyinaako obuzibu kuba wakabi lwakuba nti kati waliwo obwakabi n'obwakabi ddenja kati ani kabidde enja kati Cindy masanyalaze mamyufu 3 phase begakubagatta Sheebah masanyalaze agakuba omuntu n'atafa
buno bwe batwawulirako buno obugenda genda nesonyiwa ngenda naye abakwata iPhone abakwata bwa iPhone nga muli bubi iPhone buli budde muzikyajinga iPhone njikwata ne Nokia nkalinawa kati eriwo esinga okukola ku Nokia na iPhone Nokia kakumanya omuliro we lwaggweredde kubanga sina ka smartphone kati we byagweredde kiri kitya guli kale gwagweredde meka katetu we twogerera zonna simu nzina mu nyumba naye amtimu Nokia nakawere because am nakawere too nza ya mutimu Newton of course mpagira bonna kuba bonna bayimbi n'ekyokubiri Sheebah watukoze bubi webale kuyisaamu nnyimba ne batukuba copyright ku YouTube ennyimba 3 Sheebah tetuli basanyufu nga ba YouTuber ekyo kyatulaze tewabadde ku live siyomba fe bannannyini YouTube channels tuba tukosebwa. How can you do such a thing? Twabadde tulina okulaga abantu kati singa tetwabirikodinze wuyo Sanyuka TV wagambye yakulazeeko bimu kati nze byenjagadde nkulage toyogera kusanyuka sinagira banze wabadde obirabira ku TV ki Wacha unanyo kunditera ebizibu TV abantu baga TV mumbu yabadde eraga kitundu eraga Chimenke nze togenda kunjogeza bintu byoze ndikwali ekitini naye bannange mwatukubye copyright aba Sheebah ekyo sijja kivaako siva ku mulamwa ekyo kiraga temwabadde ku live band Nalongo nwanira nze nga nkulwanira kuzizo batukubye copyright bagambe batimu Sheebah tukati twebuza ya kukulisayo mu live band kuba ensi yonna yakimanya tugenda kuyimba live ki live band kati ono eyatukubye copyright ya live band ejiramu etya copyright Sheebah yayimbye ne Palaso kale silibasonyiwa bampita Vicky nsinzidde ku Vicky exclusive and of course ndi maka g'omuko omusajja Nalongo Kitone newankubadde envuddewo enjala ennuma nazze nzikuse webale butampa byakulya mu makaago kyokka naawe weeyayuye ekyo kimu kyekitulaga kyekyongera okuŋŋumya nti ŋŋume otutunuma ate ekirala ba YouTuber munataka okukyala wano ngamba w'ebyokulya by'abaana bange ani YouTuber kubanga Vicky ojja kumacha Vicky nojja mu ttundu nze Vicky nojja ekiro mu ttaala ofuuse zanero mweko baana dde okunangira zanero yangamba kati Vicky andi akusula eyo nalabye ne share yawedde si yadikoze nera ali bulungi the final channel tali bulungi nalabye kameramani we yakoze show yasembeyo leero kamunoonyeeko mubuli mbeera bane mweraba ffe tugenze wa King Michael olwaleero King Michael kikusala ate kikusala leero ngenda kwera King Michael nga musanvu kuswala kusanyuka omusajja agenda mukondo wakitegeddeko ekyo isoko kingambe nsitudde omusomo gagadde nesenga amida ngenda kubeera mukono kusamba gadde ngenda kuza omwezi musanvu ogw'ekkumi mu nkwata y'amaka n'omusomo gw'abakyala n'abaami mujje twambalagane bukanza obusooka bubikuka bwenvaawo nga munana ngenda kubeera ejjinja ku Stay Hall muko omusajja ndeeyo n'abasoga oli kwenda okukoberayo olusoga nange olijja kunfunirayo ekyana ekisoga awo byono awo naye weeraba abasoga ndi kwenda okubaga mweraba mubeere bulungi omuko yafuuse omuko w'omusa